mwezi 9 omwezi ogwokuna mwaka 2026 ng'ekitongole ky'ebyobulamu tuli wano okusobola okubategeeza nti tugenda kugaba obutimba bw'ensiri. Tuzze tugaba obutimba bw'ensiri oluvannyuma lwa myaka 3 era okugaba obutimba bw'ensiri kwesigamiziddwa mu kaweefube waffe gwe tukola era gwe tuliko okusobola okulaba nti tugobera ddala omusujja gw'ensiri mu Uganda. Bakoze babo eritulambika engeri gye tusobola era gye tugenda okugobamu omusujja gw'ensiri omwaka gwa 2023 ogunaatuukira. Mukimanyi bulungi nti omusujja gw'ensiri gukyali gw'amaanyi wano mu ggwanga era gukyatta abantu baffe bangi era abantu bangi bakyafuna omusujja gw'ensiri. Omusujja gw'ensiri guno nga bwe mumanyi tusobola okugwewala ate omuntu abanga abadde afunye omusujja asobola okujjanjabibwa n'awona omusujja ne gutamuyisa bubi. Tukyalina obunafu wano mu ggwanga kubanga abantu baffe bangi abamu tebamanyi bulungi kwewala musujja guno, abamu bakyagunyooma ate nga gukyattira ddala abantu baffe bangi. Ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna kyavaayo n'okulambika ku bikwatagana ku musujja gw'ensiri mu mwaka gwa 2024 era kyalaga nti Uganda econtributing ebitundu 5 ku buli 100, 4.7% kyenkana ku buli 100 mu nsi yonna omusujja gw'ensiri. Era mu nsi yonna Uganda ekwata kifo kya kusatu mu nsi ezirina omusujja gwina abantu abalina omusujja gw'ensiri. Ate era ebitundu 2.7 ku buli 100 mu nsi yonna eby'abantu abafa omusujja gw'ensiri bava wano mu nsi yaffe Uganda. Mu mwaka gwa 2025 bafuna abantu obukadde 11,78,12,577 abafuna omusujja gw'ensiri. Bano be bantu ababa bagenze mu malwaliro abayise mu sisitimu yaffe betuba tusobola okumanya era n'okusobola okwanjulira eri eggwanga. Ku bantu bano twafirwako abantu 2,342. Abantu abasoba mu 1,200 ku bantu 2,342 nga baali baana abaka wansi w'emyaka 5. Okunoonyeza kuno era kwe twakola mu mwaka gwa 2024 kulaga nti wabaddewo okwongera ku muwendo gw'abantu abalina omusujja gw'ensiri okuva ku bitundu 9 n'obutonyeze 2 mu mwaka gwa 2018-2019 ne gulinnya ne gudda ku bitundu 12 n'obutundutundu 5. Ogenda kuno mu maaso okulinnya kw'omuwendo kuno kuvudde ku kunafuwa kw'abantu baffe mu byalo gye tubeera obutafaayo nnyo kwewala kufuna musujja gwa nsiri oba obutafaayo nnyo kwewala okulumibwa ensiri kubanga tukimanyi bulungi nti omusujja gw'ensiri guleetebwa ensiri eziba zitulumye, ensiri zino nga zirina akawuka akavaako okufuna omusujja. Era tukimanyi bulungi nti Uganda location yaffe y'ensi nga Uganda weeri tulina ebibira bingi, tulina amazzi mangi, tulina n'ebintu ebirala bingi bituleeta okubeera vulnerable olwokubanga abantu baffe kyangu okufuna omusujja gw'ensiri singa babeera tebagulwanisizza. Ebyobulamu tukoze kaweefube ow'enjawulo okusobola okulaba nti tuziyiza abantu baffe okufuna omusujja ate n'okusobola okulaba nti abantu singa babeera bafunye omusujja gw'ensiri babe nga basobola okukeberebwa era babe nga basobola ddala okujjanjabibwa mu budde. Enteekateeka eno tukigiddira ddala ku byalo okugenderera ku malwaliro gaffe amanene era abasawo baffe ab'oku byalo bakola omulimu munene okukebera abantu ababa basuubira okuba nga balina omusujja gw'ensiri ate era n'okusobola okubalagirira okuba obujjanjabi obusookebwako ate kubasomesa n'okubalagira babayinza okufuna obujjanjabi. Amakubo agamu amakulu ge tuyitamu okuziyiza omusujja gw'ensiri okugaba obutimba bw'ensiri. Obutimba bw'ensiri buno bukola omulimu munene okuziyiza ensiri obutatuluma naye ate era
omuntu singa bakozesa bulungi akatimba k'ensiri, obutimba bw'ensiri tukirabye okusinziira mu kunoonyeza kwaffe nti busobola okukendereza ddala okutambula kw'ensiri zino, ensiri ezitambuza omusujja n'ebitundu 5 ku buli 100. Era singa obutimba bubeera bukozeddwa bulungi busobola okutuyambako okukendeeza abantu abalwala ate n'abafa ebitundu 25 ku buli 100. Era mu ngeri y'emu singa abaana baffe tubasuuza mu butimba bw'ensiri tuba tusobola okukendeeza ebitundu 25 ku buli 100 ku baana abalwala oba n'abaana abafa omusujja gw'ensiri. So obutimba buno butuyambirako ddala kubanga butuyamba ensiri obutatutukako butuba nga twebase, ate n'abantu abasinga obungi abayinza okufuna amangu omusujja omuli abaana abato, omuli abakyala abaana abato bali wansi w'emyaka 5, omuli abakyala ab'embuto n'abalina obulwadde bwa nnalubiri sikosel. Abantu bano ensiri bwe zibaluma kibanguira mangu okunafuwa sinakindi n'okufa. Tuze tugaba obutimba bw'ensiri okuva mu mwaka gwa 2010, twasooka mu 2010 ne tuddamu tugaba mu mwaka gwa 2013. Mu guno omwaka gwa 2026 tugenda kugaba obutimba bw'ensiri obuwera ddala obukadde 25 n'emitwalo 8, era nga tugenda kugaba mu disitulikiti 13 okwetooloola eggwanga lyonna. Tulina disitulikiti 17 zetutagenda gabamu butimba bwa nsiri kubanga disitulikiti zino nga munnange byeyogeddeko tulina enkola endala ey'okufuuyira amayumba g'abantu munda n'ekigendererwa ekyokuziyiza ensiri okubanga zisobola okuyingira mu mayumba gano. Enkola eyo tugenda kugitambuza ne mu bitundu by'eggwanga ebirala tusobole okulaba nti tetuweesigama ku katimba ka nsiri kokka wabula tukozesa n'amakubo amalala ate ekyo tusobozesa abantu baffe okubanga tebasobola kufuna bulwadde buno. Enteekateeka eno ey'okugaba obutimba bw'ensiri ku mulundi guno egenzeemu obukadde 10 obwa $, oba tuyite billions 365, nga ssente zino zivudde mu gavumenti ya Uganda eya wakati, ekitongole kya Global Fund ekikola ennyo okulaba nti abantu baffe tebafuna musujja gwa nsiri, obulwadde bwa mukenenya ate n'okulwanyisa obulwadde bwa kafuba. Ate era ssente ezo ezimu zavudde mu bannaffe aba United States of America. Mu mwezi gwa January omwaka guno era nga disitulikiti twagamu obutimba ziri 20, era nga twasosowaza disitulikiti eziri mu mambuka ga Uganda ewali abantu abasinga okukwatibwa omusujja gw'ensiri era abasinze okukosebwa obulwadde buno. Weevu ey'okubiri yeeno gitwogerawo kati omwezi guno ogwokuna nga tugenda kugaba obutimba obuwera ddala obukadde 4 n'emitwalo 8, era nga tugenda kutambula mu disitulikiti 32 okwetooloola eggwanga. Tujja kubeerayo ne weevu ey'okusatu nga weevu eno tujja gikola mu mwezi ogwokutaano nga tujja kuteeka essira mu disitulikiti eziri mu West Nile, mu bitundu bya Nkole ne mu bitundu bya Bunyoro. Tujja kubeera ne weevu ey'okuna nga weevu eno ey'okuna ejja kukolebwa wano mu Buganda nga Wakiso ne Kampala tozitaddeeko. Wakiso ne Kampala zijja okusembayo. Weevu eno ey'okuna ejja kubeerawo mu mwezi ogw'omusanvu, ate weevu ey'okutaano ejja kubeera mu Kampala ne Wakiso mwokka. Kampala ne Wakiso tuzisembyayo omulundi guno olw'okuba omusujja gw'ensiri gubalesigwa teguli nnyo waggulu mu bitundu bya Kampala ne Wakiso. Ate era twagala okuteeka ennyo essira okwongera okumanya engeri gye tusobola okutambulamu obulungi n'okufeffetta abantu bonna abali mu bitundu bino eby'ekibuga, tusobole okulaba nti abantu abatalina mwasirizi abali mu kibuga tebalekebwa bbali. Ate era nga mukimanyi Kampala ne Wakiso erimu abantu bangi, ogatta disitulikiti zino zombi kyenkana obukadde buli mu 5. So twagala okuteeka amaanyi ku disitulikiti ezo ebbiri mu ngeri enjawulo obutafaanaganako n'ebitundu biri ebirala byenjogeddeko. So enteekateeka okugula ate n'okutambuza obutimba buno mu disitulikiti ez'enjawulo. Obuvunaanyizibwa obusinga obungi obw'okugaba tugenda kukola bannaffe abali mu disitulikiti ez'enjawulo zetwogeddeko nga bakolaganya wamu n'abakulembeze ku byalo n'abasawo baffe ab'oku byalo. Twagala okubasaba
ng'ekitongole ky'ebyobulamu nti mufube okulaba nti abantu bammwe bonna abali mu maka gammwe bemubeera nabo bawandiikibwa bassentebe b'ebyalo ate n'abasawo ab'oku byalo tuyita ba VHTs okusobola okumanya omuwendo gw'abantu oguli mu maka gammwe kibasobozesa okumanya butimba bumeka bwe mugenda okufuna. Ekyokubiri, tubasaba okuteeka ennyo essira okukozesa obutimba bw'ensiri buli lunaku, muleme kunafuwa era muleme kugayaala. Omusujja gw'ensiri tugufuna singa ensiri eziba zitambuza obulwadde zibeera zitulumye. Obutimba buno twongera okubakuutira muleme bukozesa mu kuvuba byannyanja, muleme bukozesa nga fence mu maka gammwe, era muleme bukozesa mu kulima. Abamu obukozesa mu kulima ndala enva endiirwa naki. Twagala okubasaba muleme kubukozesa mu bintu bitalina kukozesebwa. N'ekyafunye obutimba bw'ensiri baleme kupapa kubuteeka ku buliri bwabwe. Bw'ofuna akatimba k'ensiri nga leero ku ssaawa 6, oba olina okufunawo okateeka ne kalengejja bulungi nga tekali ku mubiri gwa muntu, kubanga kagenda ku mubiri gw'omuntu oluvannyuma nga wakafuna ate omuntu ayinza okufuna okusiibwa, kubanga mu kubukola ne kubutambuza bukyalimu ki eddagala eriyinza okusiiba omuntu singa kaba kagenze kuki ku mubiri gwe. Tubasaba babukozese nga wayiseewo essaawa 24 oluvannyuma nga bamaze okubufuna. Bw'okafuna tokaleka bulesi nga tokakoze eki, tokasumuludde bulungi era nga tolina okawanze okusobola empewo n'okukayitamu n'okuvaamu ate eddagala eriyinza okuba nga likalimu. N'ekyalo ekisembayo ekikulu, twagala okubasaba okuteeka nnyo essira okulaba nti tofuna bujjanjabi bwonna nga tonnabakeberebwa kumanya kikuluma. Abantu baffe bangi abasinza okujja mu malwaliro nga bali mu mbeera mbi, omusujja gw'ensiri bwe gubaluma baba balwawo okujja mu malwaliro, oba abamu babeera baagala ne beegulira eddagala nga tebasobose kubakebera kumanya kikibaluma. So muteeke essira mu kwekebeza okusooka, ate oluvannyuma muleke mufune eddagala. Twongera okubasaba nti bw'obeera ofunye eddagala limire lyonna olimaleyo. Bw'omirako olunaku lumu oba ennaku 2 n'oba olyamu amaanyi ng'owuli otereddemu, kiba tekimala kuttira ddala buuka buli mu mubiri. Nakyo bulaba abamu eventually oluvannyuma oba tamazeeyo ddagala tomusujja kukomawo nga gw'amaanyi. Enjawulo ffenna gye tuli, muteeke essira okuyonja amaka gammwe. Mwegobeko ensiko, kubanga ensiri zibeera mu nsiko, zibeera mu mazzi ago agatatambula agabeera galegamye mu maka gaffe, era ensiri zibeera zeekweka nnyo mu mipiira gino egy'emmotoka, egya pikipiki n'amagaali, emipiira egyo emikadde gye tujja ku bidduka bino. Ate era ensiri zino zaagala nnyo okwekweka naye mu bintu ebyekusifu nga ensuwa ezibeera zimaze okwonooneka oba okwatika. So twagala okubasaba okufaayo ennyo obulamu bwammwe, ate n'okutwala omusujja gw'ensiri ng'obulwadde obukambwe era obusinga okutta abantu baffe wano mu Uganda. Nga tubategeezezza, tetwagala kukomawo wano nga te twongera gamba nti Uganda eri emu kwezi ensi ezisinga okubamu abantu abalina omusujja gw'ensiri. Naddala okuteeka ensimbi mu nteekateeka ey'okuggula obutimba, okubutambuza n'okubutuusa eri abantu baffe mu bitundu bye njogeddeko waggulu. Beebaza abagabi b'obuyambi, beebaza Global Fund ne gavumenti ya America etuyambyeko mu nteekateeka eno, ate twebaza n'ebitongole wano bitukolagana nabyo ebituyambako mu kaweefube w'okubunyisa enjiri eno ate n'okuwaayo obujjanjabi eri abantu baffe. Who asked about the gaps. The burden of malaria remains high in the districts listed. There's the West Nile area, Lango, Acholi, that was mentioned for the 2024 malaria indicator survey. Are there any gaps in our response? And I'd like to say that the fight against malaria is indeed a multi-sectoral fight, and you've correctly stated that the battle is tough in those places. We've noted at the Ministry of Health that we do have some interventions that deliver very high impact, and when the Commissioner was speaking, he mentioned that we have indoor residual spraying.
And you will note if you look very closely at the figures, the West Nile has benefited from this high impact intervention, and the cases did come down from the 2014 levels, 2019 levels, and then 2024. In this region alone, we had malaria coming down from 22% to 8%. So why are we having persistent malaria in these other regions? We've looked at our response and we are saying we need to change the way we are tackling malaria. Malaria must be tackled from the community. And Commissioner mentioned, at our households, what is it we are doing at our household? How are you clearing for breeding spaces, removing mosquitoes from as close to you as possible? These are things we are communicating to our households. Also, malaria has typically been a biomedical disease where people think I should go to the doctor, but prevention must be strengthened, and these are things that the ministry is bringing on board. There are other factors that we've not broken down, although they were mentioned, biological threats. Yes, we have these tools, but it depends on how are you using them. The details, you'll find that people do not use the nets. We give you a net and you're not using it. So correct sensitization is being done from the beginning, during the distribution, after the distribution. And we're layering our sensitization more. It is not just doctors to sensitize. We're saying, can the community leaders sensitize? Can the religious leaders sensitize? Can the imam sensitize? Can the LC, even the head of house, can we have this dialogue? So you're going to find that more and more we are deepening our engagement with the communities to make sure when we give a tool is used in the right way. And this is not just for nets, but for medicines, for indoor residual spraying. These are the gaps we are looking at closing. Another gap we are looking at closing is data. How much do you use data to inform decision making? So you'll find in our current strategy, we are moving away from a blanket approach, everybody getting nets, and Commission has highlighted this being the leading together with other interventions. So we do anticipate that this combined approach where we target both the vector and the parasite will bring us good results. Thank you.